skin amaanyi g'abantu ge gamuwanika ne gamuteeka mu bbanga. Konsali gye namutegekera yafuula Alien Skin ow'ensonga. Era tebakulimbanga nti yalina amaanyi wadde nti yalina ennyimba ezaali zitwala abantu Freedom City. Kuba konsati y'enkiddamu n'okujjwa ekyali mu byafaayo okubanga ye konsati ekyasinze okujjumbirwa mu byafaayo bya bivulu eby'e Uganda bukyanga bivulu bibaawo. Era singa kyali mu kisaawe ky'eggwanga Namboole kino kyogera bulijjo emiryango Namboole twalibadde tumuggala abantu abalala ne balabira ku TikTok, ku Facebook, ku YouTube ne Instagram n'emikutu emirala. Naye ennono eyamuwa amaanyi egivaako ebiseera ebyo akkirizaagaane ennono eyamufuula gaali maanyi g'abantu ge gawanika Alien Skin n'atuuka waggulu. Tegaali maanyi ga Abitex, tegaali maanyi ga Alien, naye gaali maanyi g'abantu ge gaamusitula ne bagamba nno ewaffe katumuwagire. Era ne bamuwagira bwe yava ku Freedom City Alien Skin n'akola ebboma ettutumu lino liwaga. Abayimbi batono nnyo kabibe bantu nga bali tebalina ssente. Omuntu bw'ofunamu kukoka ssente oba olowooza nti abataziyina basiru n'olyoka obavuma n'obatyoboola so nga Mukama asalawo obusazi nti gwefuna ssente gwe tofuna ssente. Era ne mu kuyimba bw'otunuulira abayimbi abali mu Uganda abasinga abamanyi okuyimba ennyo betugamba nti ono ayimba malayo si bagagga era si batutumu era bakoma ku ekyo gunda ayimba. Naye abayimbi betuyinza okwogerako nti si bayimbi talent baziyina era be basinga obugagga mu Uganda. Kakati Alien ye yalowooza nti ndowooza yasinga okuyimba mu nsi yonna so nga ekyamusi mu Uganda kyamuwagiza gaali mu maanyi g'abantu kumusaasira kumukuba ate ng'ali ku sayidi ebiseera ebyo sayidi gye yaliko eyamuwa amaanyi ng'ate ali ku sayidi ya Kyagulanyi. Ebiseera ebyo Kyagulanyi ng'akyaliwo amaanyi nnyo nga talaba kukakkana nga bakakkanyi era kyekyamufuula ow'amaanyi. Kooli Kadima oyinza okuba nga oli ku bintu byomanyi obeera nnyo mu bintu ebirala. Kaakati be yavaayo Nobat event yanga promota Nobat event engeri gyekiri nti abantu ebiseera ebisinga bayigira ku mirimu. Endongo Nobat event promota yategese Alien n'alyoka ateeba sente gye yaziteeba n'alyoka azireeta mu ndongo mu kifo ky'okunoonya bakulu be ba Abitex babbajjo abeebuuzeeko ate yatandika mu kubavuma n'abasensebula. Naye ffe tetulina buzibu. Omuyimbi omu yayimba naga nti bajja ne bambuka nga tubatunuulidde era ne mukudda bakomawo tubataddeko amaaso. Endongo nemukuba musajja wange Nobat ewa Palaso nemukuba nemusensebula. Ye promota yekka yagulanga omuyimbi ate najja ne ku stage n'amufuuwa yali ku likodi bamuyita Nobat event. Kaakati engeri gye yajja nga bambi akyali amaca endongo nemukuba. Manyi endongo ekibuga kino kirina akalombolombo n'oba ojja ne ssente ng'oziteebye ng'ozze nazo n'oyingira nazo mu kibuga zimala kuggwawo zonna n'odda ku zeero ate n'oddamu n'okoma obuto. Kakati endongo yakuba endongo yakuba anteriyo promota yafiiriddwa ku sipiidi y'ekizungirizi nga Nobat. Palaso sente zonna n'azikukumba ate kasi tabakulaba ng'olina abayimbi ne bakulaba ng'olina amaalo g'essente. Lindako malo ku blocking n'embwa big challenge. Big challenge genda we mulira abeewo tumbaavu no page ya nnyo okujusiriwulirako genda we mulira abeewo mmwe mbwa ggwe eyo embwa ngimaze. Kaakati Nobat event essente zonna nezikamiza naye nga bino ng'abasajja abakulu twabimugamba nti endongo egenda kukusala otunde n'ebijja by'abajjajjaabo
naye ekirungi ebijja abadde tanaba kutuuka kubitunda naye ngaembeera emuwaliriza okubitunda. Kaakati omusajja gwe bayita beyava eyo mukama n'amubikako akasubi, Nobat n'agenda n'ategeka ku bamitani, n'ategekayo ku Nobat n'ategekayo ku Rwegi n'akwatayo. Era mu bigambo bye nga bwomanyi nti musajja tatya biduduma, avuma ono alumba ono, era essaawa zino tuba twogera ku bapolomota 10 Nobat tosobola butamwogerako kubanga asitwagolinze, naye nga bekiri nti ajja kuyigira ku mirimu kati ali mu tesiti ey'okufuuka polomota ajjudde. Polomota ajjudde kitegeeza kutegeka bivulu ne bikusala ne bakubanja ne bakusiba oba oliawo ne bakukuba. Ffenno tuli ba mukisa nti tetunaba kukubwa, naye omuntu era agenda okunkuba yali eyaŋŋamba ti gwe ngenda kukuba nategeka ekivulu kyali mu misaali. Abo ba Eagles bwe babeera ab'amaanyi nga bali wamu, mmanyi naabo nabo tebaali balungi. Abo ba Eagles nga bali wamu ne maneja waabwe Ketti ne bankuba obulango e Masaka misaali, ne bagamba ffe Eagles tetuliiyo, eyo nno sho yankola bubi nnyo eyo gola. Naye nga baali tebalina kye bafiirwa, baali basobola abamu okujja ne bayimba oba okusirika. Teri omuntu akukubanga akalango ng'okkanyiza naye aba akuzza mu kyalo oba okufa, kubanga okuteekateeka ekivulu okwata minusi 12-3 n'obiteekamu ng'akalango kamu nga kiyinga okugamba nti nva China ndese konteyina yange egudde mu mwala bagaa gijjeko gisule mu mwala, aba agenda kukutta oba okuzza mu kyalo. Kakati abasajja abo ne bankuba akalango, so yali ya misaali. Era abankuba akalango kwaliko Geoffrey Lutaaya, Mesa Kisemakula n'oyo Ketti mutima gwo mubi nankuba akalango. Amanyi kye kitegeeza okukuba akalango kwa polomota nga ategese ekivu. Nalina mwanyinazi yali yeewola ssente mu Black, waliwo ebibiina bakiyita Black, yafeitinga n'okufeitinga, baali bamussa bamubaza Eagles abo tebaali balungi kyobamanyi abayayi ba Eagles bakuba ne mukama yabasitula. Kakati show eyo yansala era ekyandeetera okunsala baali ba Eagles abo kunkuba bulango, naye ba Eddie Kenza abo bajja ne bayimba. Mu bayimba mwe mwali ne Yangamulo y'omu ku baali basigala babanja. Kyava ngamba gwe Abbe tugenda kukusanga ne ttiimu yaffe tukukube era nze mu ndongo nkitwala nti omuntu yakankuba bamuta Yangamulo, kubanga gamba omusajja omukulu nomugamba gwe ngenda kukuba oba omukubye n'oba togaludde. Nali ngenze mu show ya Kalokasiita ne bateeka omusajja omudingidima nabalugwala aleka yabajja eyo ggulu kati nga bamugambye beera mukambwe nnyo ku mulyango yali yakasika olwine naye terwankwata, nze ndi komando naawe, naye nga oluyo lwali lugenda kumpisa naye yali yagenda oddunkuba n'ebijja byewa beera gya bitunda. Kaakati Nobat event mwogerako olw'ensonga nti yafuuka promota. Kaakati ebigezo byayiseemu apambanye be yava ku Rwegi n'ayingira n'akwata ku mwana bamuyitaani kati bwe yavaawo n'agenda ku bamuyitaani Wizo Mawizo n'amugirayo ejjambiya ng'esala mu maaso n'emabega n'amaliriza n'amukuba oluyi. Ekyo nno twakivumirira era ekigambo ekyo kye yakola ani Wizo tetusobola kusanyukira nga tuba promota, era naye kirina okuba nga kyamufuukira ekizibu oba ekikoli mu bulamu bwe, kubanga ne bamuyitaani Nobat yakola kyamaanyi nnyo okutegekera Wizo, kuba tekyali kyangu. Wizo yali down namba okumutegekera concert, era awo credit nagiwa Nobat naye n'amaliriza nga afuya yashe musaze n'atakoma kusha okumusala ate n'amukuba. Ekyo nno kyali amukuba, ekyo nno kyali mukuba, ekyo nno kyali mukuba, ekyo nno kyali mukuba, ekyo nno kyali